Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale, nze mbabuuzaako muli mutyeyo bassebo ne bannyabo. Nyongera okubajjukiza nga 27 lwe tukuŋŋaana olw'olutabaalo lwaffe Nambula bizinga mwe tugenda okugenda mu bifo eby'enjawulo nga tweyanjula eri bajjajjaffe abali mu bizinga muno olw'okwongera okumanya ensi yaffe, okweggyamu embeera ez'okugamba nti abantu bava gye bavudde ne bajja ne batuuka mu bifo bino nga ffe tetubituukangamu, ate bwe tumala ne twekwasa nti leka ab'ebweru balye. Owulidde? Ate mmwe munaye temwagala, kati bakole ki? Kale nga 27 kutuuka kumalako omwaka nga tuli ku ekyo, tutambula tugenda mbuga zino ziri tugenda kutandikira eno Ssese, n'oluvannyuma tujja kufuluma Ssese. Embuga gye ziri nnyingi ze tugenda okutuukamu, naye guno omwaka tugenda kubeera Ssese. Kale mu session yaffe eno Mubiroto mwetusokera, ono agamba nti nga ndi mu mbuga, naloota nga ndi mu mbuga ne bannange, nga waliwo muganda wange Ssaalongo eyaleese ekyennyanja ekifumbe mu mbuga, naye teyalidde, naye ssenga waffe n'akiggyayo n'akirya, nange nampaako sayidi emu. Oli yabadde agenze kutyaba nku, mwannyinaze n'aŋŋamba nti ono mwannyinaze alinga omuwunvu, ko ssenga nti ye muwunvu, era ffe ng'emisambwa miwunvu ali muwunvu eri ffe ng'emisambwa bwe giri miwunvu eri Kabaka. Bananyini kyennyanja ne badda nga bakibuuza kwegamba mwannyinaze n'aŋŋamba nti ono mwannyinaze alinga omuwunvu, ko ssenga nti ye muwunvu eri ffe ng'emisambwa bwe giri emiwunvu eri Kabaka. Kaakati ggwe mutabani kisookera ddala kino ekirooto kiraga nti ono muganda wo ono Ssaalongo agenda kubaleetera ebizibu, naye ng'ebizibu byonna bigenda kuba nti ggwe owuliriza nnyo ssengaawo n'oyo mwannyoko, kye bakugamba ky'okola nga tosengezze, kye bava bagamba nti oli muki, oli muwunvu eri bo, kwegamba obagondera nnyo n'otuuka n'okuba nga tofaayo oba bakozesa ensobi oba bakozesa ebituufu. Kale nsuubira kye kiseera otandike okufaayo eri ebyenjawulo bye bakozesa.